okubeera nga omulimu gw'omubaka wa paalamenti ngusobola era ngukola n'obumalirivu n'obumanyi n'okwewaayo n'abampalana bakkiriza nti ngusobola era boogera na mukama. Waliwo abaali bagamba twatumanyi akasajja kagenda kubwa pulezidenti tukawone tufuneyo wakiri omulala naye kasigaddewo. Kakati oba omanyi nga nsobola ate lwaki ofuna ekikeeto okujjawo ng'olina enge? Waliwo ensonga lwaki siddamu buli kigambo ekyogerwa. Bwe bagamba nti wammwe muli basezi nga temuli basezi ng'oyita olukiiko nga linyonyolako. Bwe bagamba nti waliwo munnabyabufuzi omu gwe bayogerako naye nga bamwogerako bamunoonyako bigambo nti oyo yeebaka ne muwala we. Era mulembe guno w'abavubuka baffe abatasengejja tibawula kasengejja kakukwete n'akamalwa, abalowooza nti buli kya busirusiru okyogera. Ku peegi y'amawulire ndowooza aga Monitor olwaleero kuliko omuvubuka ng'ali mu kkooti, bamututte mu kkooti era kwogera byansumattu ng'akozesa essimu. Emyaka gye 3 agenda gyebaka mu kaguli. Abavubuka baffe be bakozesa, nze mukulembeze wammwe ate munnamateeka njala bawa ga bwereere. Oli bwagamba nti nyiga kino ayinza okuba nga akwada ekibuzo kiyingira kuyingira kukomera nga totegedde. Oli bwagamba nti sayo kino mugabe kyeteereyo, mujja kugwa mu buzibu bwe mutategedde. Abakulembeze baffe abayanjuddwa Ssebo Omutaka Zeikakozi ate mama waffe bakansala abali wano, abataka mwenna n'abataka nsi, sayinza okubalaba. Beebaza okugumiikiriza kubanga twayise olukiiko ssaawa 10 zino zigenda mu 12. Naye olukiiko nga luno nze ndwagala nnyo okusinga olukiiko olunene olw'omuggundu nga mutulengera bulengezi kadaala waggulu, kubanga olukiiko nga luno temufunira omukisa okubuuza abakulembeze bammwe ne muwanyisiganya ensonga ne mutegeeragana. Bwe tubeera waggulu ku budaala eri mutulengera bulengezi, oli n'ayimbamu ennyimba ne bakuba ekidongo ne mutambula ne mukola ki? Ne mugenda nga naye ensonga esunsuddwa etegeereddwa ekwata ku bataka tevuddeeyo. So n'olwekyo mukoze bulungi nnyo okujja ate n'okubuuza ebibuuzo. Era bwe ntuuse wano omutaka omula ŋŋamba nti wabaddewo abagamba abantu temugendayo. Kituufu oba si kituufu? Kituufu. Kati omanya nti oyo obukulembeze buba bwamutuuba bwagwira mugwire, era aba alina kyakweka ati atayagala mukole ki? Mumanye. Oli bwagamba nti ogenda mu lukiiko olukiiko ng'olwo abakulembeze bo bwe wakeera n'olonda, omanya nti alina kyakweka ati atayagala mumanye. Era omuntu yenna ng'alina ensonga ku munne nga si wakookobereze, ojja n'ogamba nti munnange nyina ensonga eno n'eno, obadde ogamba otya ggwe? Mwebale kujja, mwebale kuwayo kadde kammwe. Kyala Kakanda nkoze bulungi, ensonga ezisinga azikoonyeeko, zemwogeddeko ne zalowoozezza nti zibakwatako. Okubeera nga omulimu gw'omubaka wa paalamenti ngusobola era ngukola n'obumalirivu n'obumanyi n'okwewaayo n'abampalana bakkiriza nti ngusobola era boogera na mukama. Waliwo abaali bagamba twatumanyi akasajja kagenda kubwa pulezidenti tukawone tufuneyo wakiri omulala naye kasigaddewo. Kakati oba omanyi nga nsobola ate lwaki ofuna ekikeeto okujjawo ng'olina enge? Tuli ababaka 505 mu paalamenti, naye
n'omutima mubi agamba nti Masaka balina omubaka wa palamenti. Ekyo tekiriiko okubuusabuusa. Naye ekyo bazimba kizimbe tekigwa bugwi. Bakizimba buzimbi mu budde, n'okula mu birowoozo, n'okula mu kumanya, naawe newessaako omutindo ogufuula ow'enjawulo. Nkyebaliza Katonda, nkyebaliza nammwe abampa omukisa okubakulembera ng'omukulembeze wammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Obudde bwange nga butuuse obw'okukola ekitali kya mubaka wa palamenti era ndigitegeeza ensi kino nkikoze eki. Siri mwana muto, ndi musajja mukulu. Omwaka guno mpezezza emyaka 5 egy'obukulu mu October. Bweweza emyaka 5 nga totegeeranga kyokola, nga tomanyi lugendo lwotambula, oba ojja kuyitibwa balira baddevu ng'okuze mu myaka naye ng'okola byaki bya kito. Kakati omusajja omukulu aweereza abantu emyaka 15 nga emyaka 10 egyasooka nga ntwala munisipaali, banonda munisipaali nga ne mulenzi wa myaka 35 ogenda mu palamenti. Naye nkola obuvunaanyizibwa bwange okutuusa leero. Era singa saali musajja ayimirira nga nyimiridde nga ndi kasajjasajja, era singa simukyasobola nakuntunulako nga ninganga kamujava okusima amalaalo. Naye bw'obanga oyimiridde ku nsonga gy'okkirizaamu nga ntuufu, osigala okoze eki? Oyimiridde. Ekyo kyekinjawula ku bakulembeze abalala. Ekyokubiri, waliwo ensonga lwaki siddamu buli kigambo ekyogerwa. Bwe bagamba nti wammwe muli basezi nga temuli basezi, ng'oyita olukiiko nga onyonyolako. Bwe bagamba nti waliwo munnabyabufuzi omu gwe bayogerako naye nga bamwogerako bamunoonyako bigambo nti oyo yeebaka ne muwala we. Era mulembe guno w'abavubuka baffe abatasengejja, tibawula kasengejja kakupete n'akamalwa, abalowooza nti buli kya busirusiru okyogera. Ku peegi y'amawulire ndowooza aga Monitor olwaleero kuliko omuvubuka ng'ali mu kkooti, bamututte mu kkooti era kwogera byansumattu ng'akozesa essimu. Emyaka gye 3 agenda gyebaka mu kaguli. Abavubuka baffe be bakozesa, nze mukulembeze wammwe ate munnamateeka njala bawa ga bwereere. Oli bwagamba nti nyiga kino ayinza okuba nga akwada ekibuzo kiyingira kukomera nga totegedde. Oli bwagamba nti sayo kino mugabe kyeteereyo, mujja kugwa mu buzibu bwe mutategedde. So temutumibwa, oli bwakutumanga omugamba lwaki si gwe kikoze, wekyekolere. Bw'obanga okikkirizamu nti kituufu bwekikole kikole. Njala kuweebaza okumpa omukisa okubakiikirira. Emyaka giri sinze nabakiikirira ng'eno mwakegatta ku kibuga nakufuuka omukiise wamu emyaka 5. Mu myaka egyo 5 ngezaako okusaasaanya obukulembeze bwange obw'enkizo mu bitundu ebirala ebyegatta ku kibuga. Era bemujja mu Masaka gye nakiikiriranga nga munisipaali, kye kitundu mu Buganda muno ekisingamu ebibiina by'abakyala n'abavuka eby'obwegassi, kubanga nze nabitandika mu Masaka City emyaka 11 egiyise. Natwala ekiragiro nnyinimu kye yatuwa okgenda okutwala obwegassi mu bantu be, naye nnyinimu yali atulagira, naye no mwalina omukiise. Simanyi oba ye yakwatamu ki, nze nakikwata. Kyenva mulaba ekizimbe kya Peusa ekisinga obuwanvu mu kibuga Masaka. Okugamba maanyi gange ng'omukulembeze w'abantu mu Masaka muno. Manyi neeno bitandise okutuukayo. Si buli kimu nti tutegeerera lukumu. Ne mu classroom osomesa abayizi 6, waliwo abakwatirawo, abalala enkeera, abalala ekiro, abalala ebibuuzo nga bituuse. So n'olwekyo kitwenkana mu nkola ya mirimu nga kutegeera nsonga. Mwatulonda ku kibiina kya NUP, nze omu ku batandisi baakyo, era nakitandika nga deputy president waakyo.
nga myuka muto wange Kyagulanyi. Era mwatulonda temwejjusanga kutulonda wansi wa NUP ogwo tugwali musanga temwejjusanga kyekyali ekituufu okukola, kubanga twabategeeza bulungi olutabaalo lwe twali tutandise. Olutabaalo olwo nga lwatuyamba okuddamu okuzuukusa ebirooto by'abaana baffe, ebirooto by'abamaama baffe, by'abakadde baffe ne bajjajjaffe, ebimu ebitaatuukirira n'ebyetaaga okuzuukusa. Twakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Nakulembera bannange mu paalamenti emyaka 2 n'ekitundu, era emyaka egyo omulimu gwe nakola n'owenge akkiriza nti nakola obuvunaanyizibwa bwange, n'omutima omubi akkiriza. Era si omudde obwo twalambulako eddwaliro lya Kiyumba eryo nga tugezako dinoonyeza ssente lisobole okutuusibwa, kubanga health center 4 naye ebizimbe bya health center 2. Naye nyina essuubi tujja kwongeramu amaanyi okufuna ensimbi eziri kuza lifune ebizimbe nga bwe tuzimbye Kaddugala, nga bwe tuzimbye Kayunga, n'amasomero nga Kijja Bwemi ge tukuzizza nga tugawa ebizimbe ebipya. Oyinza okulambula konstituensi ezitwetoolodde, oba waliyo ababaka ba paalamenti abalwaniridde abantu baabwe nga bwe tukoze ababaka ba Masaka City, ojja kwesanga nga gwe tukoze gwanjawulo. Saba nkusuubiza n'abataka abali wano, eddwaliro eryo ddwaliro lyaffe Bwoya tujja kulirwanirira okulaba nti lifuna ebizimbe ebijjayo ekitiibwa kyalyo ng'eddwaliro ezzaffe lirina okuba n'abasawo abaliwo, baddokita mubabeererawo ddala nga balina n'amayumba we basula. So tujja kulwana lifuna ebizimbe ebipya. Naye n'ettaka lirina ttono, naye nakyo katuubagiro akaliwo awo. Buvunaanyizibwa bw'abakulembeze ba site okunoonya ensimbi baligulire ettaka ligaziwe lisobole okukuzibwa. Ensonga ezikwata ku makubo omukyala Kakanda azoogeddeko tusobola kwongerako bwongezi. Naye mu paalamenti era kyetaaga abantu abamanyi ekyokukola, okumanya ojjayo otya omugabo gw'ekitundu ky'omu paalamenti. Obumanyi bwaffe butuyamba okukola ebintu bingi. Bwe nyimirira mu paalamenti kizibu nnyo okugamba nti kyenjogera tebajja kiwuliriza. Mu paalamenti ntuula ku kakiiko ak'amateeka n'ak'embalirira y'eggwanga ate ne commission ya paalamenti. Commission erabirira paalamenti n'ababaka n'abakulembeze ab'enkizo mu ggwanga. Abakulembeze ab'enkizo mulimu speaker, deputy speaker, prime minister, deputy prime minister, ate vice president, leader of opposition. Era y'ensonga lwaki natambuliranga mu mmotoka za gavumenti 3 ng'era nkumibwa abasirikale 10 na bameka bukulu bw'ekifo ekyo ekya leader of opposition. Webbeera commissioner era mpeebwa abasirikale abankuuma, olumu mpita nabo olumu siba nabo, kubanga leader of opposition okola ebintu bingi nnyo ebiyinza okukosa abalala. Mwalabanga manja abantu abaabuzibwangawo, mwalabanga nga ntaasa abaana baffe abatoolebwanga eddembe lyabwe, mwalabanga nga nnwanirira amasomero, amalwaliro agali amavundu ne balwana nago gaddaabiriza. Si byali bintu bya bulijjo. Oba olwana wabeerawo n'abakulwana abakunoonya. Okubeera leader of opposition buvunaanyizibwa bukulu nnyo. Bwe nabukola n'ababi bakkiriza nti nkoze obuvunaanyizibwa bwange. Kyova olaba paalamenti yonna nga mpayo office yayimirire wamu n'enkubira embiza kyetakolanga ku mukulembeze yenna mu paalamenti eyo nti omusajja w'e Masaka akoze obuvunaanyizibwa bwe era abuggusizza bulungi. Kaffe mu paalamenti mu commission gyentuula buli mukulembeze ku ddaala eri awummula aweebwa akasiimo. Njala njogere ku nsonga emuyinza okuba nga mwatidde okugyogerako.